Mwino video katulabe engeri abaana gye bayiga emize emikyamu ng'abazadde temutegedde. Mu nsi ezimu ze tugamba nti zaakulakulana ziwa eddembe abaana era ng'omuzadde tomala gayingira mu nsonga z'omwana ng'omwana takwetaaze. Okugeza tomala gava eri n'omuwa amateeka ago gw'okusinziira ku ngeri gy'obeera oyagaddemu. Nga bwano singa omukaka okukola ekintu ky'atayagala oyinza okukomekera ng'osibiddwa. Kati mu mbeera bweti ne weesanga ng'abazadde balinga abasibiddwa emikono eri abaana baabwe nga tebasobola balambika mu ngeri entuufu. Lwaki bino byonna babikola? Kubanga kimanyiddwa nti omwana bw'abeera ng'akyali mu nnyumba yo gw'abeera muvunaanyizibwako era mu buli kimu gw'alina okumulambika ku biki by'ateekeddwa okukola na biki by'atateekeddwa kukola. Ekituufu kiri nti waliwo enkyukakyuka eri mugenda mu maaso mu nsi era nga okukola enkyukakyuka yonna oba weetaaga abaana abakyali abato nga be bajja osobola okuteekawo enkyukakyuka olw'ensonga nti abantu abakulu olwedde baba balina ebintu bye baakula nabyo mu mitwe gyabwe nga kizibu kyakubakyusa. Kati kye bakola kwe kuteekawo gano amateeka agasiba abazadde emimwa n'emikono nga tebalina kye basobola kukola eri abaana. Omwana ne bamuggyamu entiisa y'omuzadde olw'ensonga nti omwana bw'aba amanyi nti bw'anaakola ensobi omuzadde ayinza okumubonereza ebintu ebimu ajja kutya okubikola era akomekereze nga takoze bulungi bo kye baba bagadde. Kati kye bakola kino kwe kukijjawo ng'omuzadde bamuggyako eddembe lye ery'okugunjula omwana mu ngeri esaanidde. Era ne wano waliwo ekika ky'abantu abamu nga baagala okweyisa mu mbeera bweti nga yagamba omwana alina okukola ky'ayagala era ye omwana tamulondoola. Naye kino ekintu si kituufu olw'ensonga nti abaana gye babeera mu masomero kati nga mu kiseera kino eky'okuva ku masomero kya mugaso nnyo omuzadde ogwo okutwala akadde okebere omwana we ebintu by'akozesa. Bw'aba n'essimu ogikebere bulungi otegeere ebintu by'alaba olw'ensonga nti omwana asobola okubeera n'ekizibu nga tosobola na kukikunnyonnyola. Era mu mbeera bweti we tulabidde ng'abaana abasinga bayize emize emikyamu nga mwe muli n'egino egy'okubasiyaga sako n'ebintu bwe bityo nga tebasobola kwogera eri abazadde olw'ensonga nti abazadde abasinga wano bafuuka nnyo bize ku mirimu ne beerabira nti ate balina omulimu omukulu ogw'okulaba nga bakuza abaana bano. Kati ate bw'amala okuyingira mu kintu ng'ate alina okukiyingizaamu abalala ate kugamba ekintu ne kitandika okutambula bwe kityo nga kiranda ne weesanga ng'abaana batandise okwonooneka bwe batyo. N'olwekyo gwe omuzadde akyalina omukisa ogusobola okugamba ku mwana wo n'awulira kyandibadde ky'amagezi nnyo oteekewo enkolagana wakati wo naye osobole okubaako ebintu eby'enjawulo by'omusomesa aleme okugwa mu bintu ebinaakuswaza najyo okumuleetera obuzibu. Nga mmaliriza teweerabira okugobera ng'onyiga mu plus button saako n'okusubscribinga ku YouTube channel osobola okutwegattako ne ku WhatsApp nga linki ya WhatsApp group eri ku YouTube. Ojja kgenda ku YouTube oteekemu Hassans channel egenda kujja osubscribinge ku channel ko kwennyini kuliko linki ya WhatsApp ojja gikoonamu erijja kutuusa bulungi mu group. Kwebaza olw'obudde bw'owadde okulaba eno video era nkwagaza ekiseera ekirungi.